obunkenke bungi ekalangala ensula gye twasuzeemu katonda yaje n'abasirikale bana nga bamuli mabega naawe tabawati n'agenda n'ayiwamu n'adduka emisinde n'akoma wano balinye emmotoka ne bagenda. Ne ku mulundi guno akalulu kekalangala kabadde ka bunkenke nnyo muganda wange. Bikutte nnyo munanga ate omuliro ku social media akalulu munanga ate akekalangala munnakibiina ekya NUP munanga ate muyite Nampala kosa munanga ate nowa NRM ekiri ku social media kitokota. Bobi Wine avuddeyoko munanga ate n'obubaka bw'abadde akakasa. Omuyimbi King Saha naye abadde munanga ate n'obubaka bw'abadde akakasa. Yeeyongedde okutabuka atabukidde Eddie Kenzo wano munanga ate ngenda kubeera nga mbikutuusaako bamute Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula kanswe nkutegeeze nti w'obeera nga tunaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Akalulu kekalangala kabadde ka bunkenke nnyo era nga ku bibadde bigambibwa. Nze simumanyi manya gezi simumanyi abadde ali muleeya n'atuuka n'agamba omukazi nti nno bali lwaki balina regisita endala ntegeddwa okuba ne regisita emeka emu. Mukazi n'amugamba kujje tubeera nazo ko n'agenda n'azibajjako. Waliwo omusajja ejenti omulala adde alina akatabo n'akamuggyako n'afuluma n'ajja n'abasirikale bana nga bamuli mabega naawe tabawati n'agenda n'ayiwamu n'adduka emisinde n'akoma wano balinye emmotoka ne bagenda. Ng'ayiwamu ki? Ayiyeemu obululu. Oba kiyite okubba obululu nga bw'ogezaako okulaba era nga bikyagenda mu maaso munnanga ate okutambula wabula Bobi Wine yeeno message. Mubalabye abo abasajja ababbi nga mwe muli ne Kasolo bakampinze eyo abatalina nsonyi b'omulimu gwabwe n'essuubi lyabwe liri mu kubba kalulu. Manyi batandise dde okudiployinga amagye naye muzze mubiraba mu kulonda kungi nnyo. Mwaluwa bankwata ne bansiba ne Bakasiano Wadri naye abantu b'omwaluwa baalaga nti kye baagala bakimanyi. Namwe abaana b'ekalangala mumanyi kye mwagala era muzija kusobola okyasaatinga. Njagadde kuyisaawo buno obubaka mbategeeze tinange ngoberera era nyimiridde nammwe era mmanyi mujja tukiikirira. Manyi buli omu ku mmwe asobola okubeera era agenda kubeera Kyagulanyi. Musobola okukikola mugende mukikole baana baffe. Mugende mubasiike nga bwe basiika amandaazi. Ku lukomo lw'essimu Bobi Wine avuddeyo n'abako munanga ate obubaka bw'abadde aweereza munanga ate bannayuganda naddala wali munanga ate abeekalangala omukulu munanga ate Bobi Wine. Nkugambye nti abamu n'okwebaka tebeebase. kyemuba mumanya obunkenke bungi ekalangala ensula gye twasuzeemu katonda yamanyi naye mumanyi nti gyetuli. Abaana baffe babakozeeko effujjo ekiro babayodde babakutte naye nga mwe tuli mu kalangala. Pulaani yonna eriwo kubba kalulu kozesa maanyi era njagala okutegeeza eggwanga ekiri ekalangala kano si kalulu twayingidde dda lutalo. Mwe tuli tugenda kukola ekisoboka physically emotionally yonna gye tugenda okubeera naye nga kyemulina okumanya kalangala bunkenke bwereere. Embeera eriwo ate kisiza otukwasa ennaku nti ate kati isi yeegasse n'NRM okutiikinga obululu ba presiding officers bagambye babutiikinge. DR forms za kutwala mu mpaka obululu butambudde bugenzi gye bugenda okulondesebwa naye ate abaffe batandise obbagobawo. So y'embeera eri ekalangala teri nnomo n'akamu. Ekalangala wali nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako wabula wenkoledde vidiyo eno okulonda kwabadde kwatambudde era nga wenkoledde vidiyo eno nga okubala obululu nga kukyagenda mu maaso naye mu katambi kano ke mbadde ndaba ng'erinnya Nampala ng'afuuse Nampala nga bali mu kubala obululu. Nampala
Nampala. 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 Bibadde bikutte nnyo munange ate vibe katulindirire munange ani agenda okuyitamu munange ate esaidi eyo nga kitambudde bulungi nnyo. Simanyi kyolowooza naye byonna mbikulekedde munange ate mu comment section esaidi awo. So omuyimbi King Saha ku mulundi guno avuddeyo kaakati nno ali mu kugamba nti yagamba Eddie Kenzo munange ate ave ku Bobi Wine. Era omuntu atali muwagizi wange yavaayo nangamba oyo muveeko mulekerani. Osubira president wange yagenda okuddamu enfudu eno. Tekisoboka. Zino enfudu zange yazindekera kamenye enfudu. Kwanza ni kwanza. Nyamba taata. Nasobola ziddamu ezo. Ate bankugambye nalabeka interview ka Musuuza njagala bakanzi playingire naye muwe answer ye. Nagana Kenzo namwegayirira ne mugamba va ku Bobi Wine. Namusaba. Nzitira kusaba. Namugamba nkwegayiridde mu namasaka munnange. Wesonyiwe Bobi Wine nkwegayiridde. Wakiriwe njala wobe kuluma nkubira. Agera kyomulidde mu kikola ki? Kimala. Ate labere musimu ave ku musajja oyo. Omanyi wonyigiriza nnyindo gireto muki? Omusaali. Leka kwanda mining effort y'abamugoberera ng'osiiba otagalira mu supermarket everyday. Ojja kweretera ebizibu. Kyovula batulina abantu nga balina abakuumi naye nga tebalina gwe babba. Bigambo bye boogera n'amaliriza nga atya gy'ayita. Mpegayiridde balasita mmwe. Muleka kunywa ekibaba kyammwe ekibakuba mukijje ku Bobi Wine. Ate Kenzo abeere mu mativu nti ebbanga ly'amaze ng'ayogera ebintu ku His Excellency afunye kyafuna amuleke. Ate tuli ba mukwano gu respecting oyagala ye muyimbi munange ate King Saha kabadde kakutte nnyo munange ate omubabiro akatambi kano wabula bannange King Saha taggwayo. Kyolina okukola otasubwa munange ate update yonna ku muyimbi nga King Saha olina omakinga sure nti nno osubscribinga. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.